Olunaku lw'eggulo Amawulire Agataliikonfuufu twakulaze emboozi ya taata Yusufu Kiwanuka eyaviiridde Muwalawe Shifra Nanyiti ow'emyaka 13 mu mbeera oluvannyuma lw'okukomawo awaka okuva ku ssomero ng'amaze okukola ebibuuzo bya P7 n'amugoba mu kiro ku Ssaawa Mukaaga nga n'omwana yabadde tamanyi ntabe kwevudde. After finishing the papers, twawadde ku ssomero mami n'asindika wa boda jano n'antwala ewadde bwe yakomyewo yatukidde wensula n'angamba gwani yakukiriza oyingira mu nnyumba yange ani yakukiriza oyingira mu nnyumba yange n'agamba omukozi ani yamukiriza oyingira mu nnyumba yange lwaki mwamugulidde. Kiwanuka omutuuze w'e Nabuta mu division y'e Goma mu munisipaali y'e Mukono oluvannyuma lw'okulaba emboozi eyo nga Nanyiti ne Nnyina Ebya Taata baddukidde mu b'obuyinza ku munisipaali y'e Mukono ne ku poliisi nga baagala okuyambibwa ate olwaleero akedde kutikka ku bodaboda ne mutabani we omuto Shahid Sekitoleko ow'emyaka 8 abadde asoma P3 ng'ava awaka naye n'amuweereza ewa Nnyina. Nabadde ndi wano omwana bayisaawe omuto naye nga atuuse nemugamba sekiki n'angamba ndedi anfunidde boda n'angamba nzije naye wa boda ayagala ssente nenkwata 15,000 nenziwa obwa boda. Bwe twamukubidde essimu eggulo okwogera ku by'okugoba Nanyiti awaka mu kiro Kiwanuka yagusalidde nnyabwe nti olw'okubafukuutirira ebigambo n'abakalambaza. Tunaawe bwegaba mu maka agago n'agamba omwana wo nti kitaawo bwaddamu okugamba kodduka ogende ku poliisi bwaddamu okukubako odduka ogende ku poliisi bwaddamu okuvaawo kino bw'afa bwe mujja okutwala ebintu. Ono yasinyiza ne ku by'okukebera abaana omusaayi n'agamba nti okuddamu okubaza mu birowoozo bye alina kusooka kukola DNA. Nja kumala kubaggyako musaayi bwe banaba bange ndyoke nfuna entegeka endala. Wabula yabadde asuubiza nti omulenzi akyamukwatiddwa kafansonyi amaliriza olusoma lwa ttaamu eno nakyo ekitasobose. Era n'oli ekikyamukuumiddewo lwakuba saagala kuyisa mpisa mbi nti bw'aba tasoma bw'aba akyasoma agira abeera wali kuba kumpi. Kamba agambye nti agenda kugenda ku ssomero Sekitoleko gy'abadde asomera alabe engeri gy'ayinza okuyambibwa akole ebibuuzo. Kakati ate ku ssaawa zino n'omwana amulemeseza okukola ebibuuzo takoze ebibuuzo era mbadde njagala ngendeyo ku Sande ndabe antwale ku ssomero gye yali yamutwala ndabe ng'omwana asobola okukola ebibuuzo. Kyokka yeeganye ebyogerebwa Kiwanuka nti alina by'abadde ayogera n'abaana n'agamba nti yeekwasa busongasonga obutaliimu kuba abaana yabadde abeera nabo. Yo just yeekwasa bwekwasa mu ngamba abaana ebintu abaana kati ono omuwala omukulu abadde naye emyaka 6 lwaki mbadde simutuuza ne mubuulira lwaki mubuulira ssaawa eno. Twogeddeko ne munnamateeka Dennis Nyombi ategeeza nti ekyakiwanuka okugoba omwana awaka agende ewa nnyina mu kiro kimenya mateeka. Abantu bangi balina obutakwatagana wakati w'omukyala n'omwana naye tusobola kutwala butakwatagana wammwe ku baana ate naddala n'oyisa abaana mu mpisa bwetyo aliko ekikyamu. Ronald Mukasa kansala ku munisipaali y'e Mukono naye avumiridde ekikoleddwa Kiwanuka. Neetagamu amateeka gamulungamye oba kansoling oba oliawo ate era mu layini. Henry Nsubuga yakusakidde gwino ku Bukedde TV.